Embeteza evudde ku mukago gwa Democratic Alliance okulemererwa okutuuka ku kukanya kwani anakwatira bendera abbinkane ne President Museveni mu kalulu ka 2016. Wano abaana abaalaga obwagazi omuli muna FDC Dokita Kizza besigye, Norbert purofeesa Gilbert Bukenya wamu n'eyali ssaabaminisita amama Mbabazi baalagiddwa okugenda mu kafubo baveeyo n'okusalawo wabula byonna byabadde kukootakoota mu gaalumonde. Oluvanyuma lwa kafubo omwogezi waabwe Norbert we yategeereza bannamawulire nti bakyetaaga obudde obulala okutuuka ku kukanya. Akakiiko akafuzi aka TDA kaasazeewo nti ffe abana tusooke tugende mu lukuŋŋaana lwaffe nga tewaliwo omuntu mulala yenna, twogere ensonga zaffe, buli omu yeeyogereko, buli omu ayatulire munne nga tewali mulala awuliriza, era bye twogeddeko bijja kusigala ng'ekyama. Era yayongeddeko ng'ensonga y'amama Mbabazi okuba ng'akyakirambikanga munnakibiina wa NRM bweri emu ku nsonga ze baataddeko ebyo eby'okuteesaako. Era yategeezezza nga bwe bagenda okwongera okusisinkana nga nsalesale tannaggwako baveeyo n'omuntu omu. Tusabye summit etuweeyo akadde ako kajja kutuyamba okwebuuzaako ku bawagizi baffe, emikwano gyaffe. Enkya ku makya tujja kwebuuza ku bawagizi baffe. Olw'eggulo enkya ate ffe abana tusinkane. Summit etuwadde paka Mande ssaawa 8 ku kitebe kyaffe ekya TDA okubaleetera ekyenkomerero. Ye Dokita Kizza besigye mu kwogera kwe yagambye nga we waliwo ekituukiddwako okulaba ng'omulabe waabwe atuulibwa ku nfeete. Besigye yayongeddeko ng'olutalo lw'okumamula President Museveni ku ntebe bwe lutali lwa kuwena n'awera nga bwe batajja kussa mukono. Yesterday Prime Minister on the other side whom we have been in the trenches confronting, that we are now seated talking together about how to deal with the problems he left behind there. This is, I think, a great advancement, and I think I'm hopeful we shall get to where we are going. Thank you. Wadde nga nsalesalewo okuggyayo empapula mu kakiiko k'ebyokulonda aliwo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogw'omwenda omukago gwa TDA gulabise nga gwolekedde obuzibu obw'amaanyi nga bakyalemeddwa okutuuka ku kukanya kwani abakwatira bendera okulaba nga bamamula President Museveni mu ntebe y'eggwanga.